nga yenyini yagamba ati nze njikubye bali awo mu comment section mbadde manyi yenyini yagamba nti tuyingire defamation nze basigenda kukuba mu kooti. Omuyimbi King Saha wono avuddeyo ku bya Dr. Senfuko engeri gye bakonyekonyemu emmotoka ye ku mawulire munnange agali mugenda ate vairo eside eno ate nga omukyala Winnie Nwaji munnange yeekoze ebintu mu katambi eside eno bampita Jaminati era nga nsinziira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali n'amawulire agali mugenda vairo ku mikutu egy'enjawulo ku mmotoka ya Dr. Senfuko munnange ate yakwoneddwa eside eno ekiro ekyakeesezza eside eno. Kakati nno ye omuyimbi munnange ate King Saha amawulire gamusanze bweru oba gamusanze munnange ate emitala w'amayanja eside eno. Mwana mulenzi era nga okusinziira wali ku live abadde abuuza n'agamba nti nno yiyi Senfuko yennyini yali kyogera nti nno nze nakoonye mu mmotoka ye oba just bantu ebali byogera. Kakati nga ye kyategeeza nti nno nti abadde amanyi nti nno ye yali byogera munnange nti ate awo abatagenda mutwala muno mu kooti bw'atyo munnange King Saha wono bw'abadde agezaako okugamba ku live esayidi eno era nga ye abadde ali mu kwewuunya agamba yiyi emmotoka nagikoonedde eno gye ndi emitala w'amayanja muganda wange. Senfuko is crying for you ate for me obedda mbalaba bagamba mbu akaaba gagamba kawaani ki ngakaabira kyati mbu wamukubye yabadde Japani Abajapani teba you destroyed his car. Asi kino basikitegeera kye bampeereza wano. Oyinza okuba wagenze we bazisuubula. Nabyo yagamba mbu you destroyed mbu sikitegeera bulungi. Bakirambulule. Mbu omusajja kabaka mbu omusajja ekimukaabya wakubye emmotoka yo okugiwogoloza. Olabye papa wakaludde amaaso wagenze gye babusuubula. Motoka sikitegeera kyokka nti nze nagikubye. Mbu wagirabisizza mbu eri luvimbo ate yo si luvimbo. Si agikubye leero musa donalaba ase. Sitaati zammwe temunteeka mu sitaati zammwe. Kyokka bagaye emboozi eri kuno. Kati obadde ndaba batayipinga erinnya lyo jjukira waliwo abantu batoyagala boogerako. Kati nga sitegeera ki kye batayipinga wano. nange obadde era ndaba Kuva ku makya batayipinga. Kati nga yennyini yagamba nti nze njikubye. Bali awo mu comment section. Mbadde manyi yennyini yagamba nti tuyingire defamation nze basigenda kukuba mu kooti nze ndi mubbi nyingire w'abantu yebanaye kale newe mba nayingidde kati nyanze nenkomawo. Why? Abo banoonya mawulire abo mbaveeko. Era ate kabadde yanjagaza ki mu komenti agala kumbuuzaako ampita mwangu. Kale sebo. Naye nga munnange byebyo era nga bw'olabye esayidi eyo King Saha ku sayidi ye yagamba nti neno okubeerawo munnange nti teyabaddewo. Naye nga wali abawagizi ba Dr. Senfuko ababadde beebuuza nga bagamba bannange oba baani abagenze munnange ate ne bakoona emmotoka y'omwana mulenzi munnange ate esayidi eyo byonna munnange ate bikyewuunyikiriza abantu wali ku mikutu egya social media munnange esayidi eyo. Naye nga byonna kye binaggwera era nja kuba nga mbikutuusaako munnange ate esayidi eno.
awo kankujjoko wali Winnie Nwagi munnange naye mukyekinzeko esayidi eno era ng'omukyalo ono bambi abaddeko esayidi eno mu kifo nno bubadde budde bwa kiromu ko esayidi eno wali bannange abadde ayambadde kye bayita okwambala kosa ate n'okwaka wali wonna akatambi kano katredinze nnyo by the way naddala omukutu ogwa TikTok okusa nti n'emikutu emirala esayidi eyo era nga nataddeyoko ne kashooti katambwire ddala bulungi nnyo muganda wange gwe omukyala ono ate Winnie Nwagi. Bwekityo nno munnange ate bwekitambudde era esayidi eno wanti bwenkoze nno era nga ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.